First of all, ya bebaza okubanga mwasobodde okujja nemuwuliriza omulanga gwange ne mujja sobola obbanyonnyola bye nayogera kuba mbatangaze bye nayogera ku lunaku lwa show yange yali erugogo. Ngenda sooka bebaza okubanga mwampushingira ku share kuba singa simwe bannamawulire sandifunye namba ze nafuna lugogo, so ndi happy era mbebaza era mbawa ekitiibwa bannamawulire. Bawe ekitiibwa ate mbaagala nnyo mwenna nga simenye ono oba oli ono. Nayogera ekigambo nayogera ku bayimbi abasatu be tuyita ba big three nga bwe babayita oba bwe mwakiteekawo ate nga kiteebwawo mmwe mwennyini bannamawulire. Mu music we Uganda akolebwa abantu basatu omuli omwami Chameleon, omwami Bobi Wine, omwami Bebe nga bwe kize kibeerawo. So saayogera ebintu bye nayogera nti nno kimbagobye bagende tebayimba. Nayogera nga ngezaako kulaga nti balegendary baddeko emabbali n'abalala bafune omukisa omukisa oguyisaawo music oba okwongera music industry yaffe ojjongera waggulu. So saagamba mbu Chameleon toli wakabi, Bobi Wine toli wakabi, Bebe toli wakabi. Bakabi ate bakabi nnyo. Bakabi nnyo n'okusinga abamu bwe balowooza. Naye ewakula ennume tebeemu wabeerawo eziwera 2 oba 3 oba 5 oba 10. So bwe kubanga baakola kye bakoze mulembe gwabwe ne batuleeta ne bayamba ku be bayambyeko. This time around waliwo abayimbi abayimiridde omuyimbi w'amaanyi naye nga eva bamunafuya nyinza obutabanze naye gyali nga wakabi alina content wakabi alina music omulungi naye nga buli kyagezaako okukola bamugamba olina kukoma wano tosukka wano. Music industry ya Uganda tulinga abali mu classroom nga bagamba ne bw'osoma otya mu kirasi mulimu namba 1, 2, 3 gwe ne bw'osula mu bitabo n'ebigere n'oteeka mu mazzi mubimanyi abaasomanga n'ebigere n'oteeka mu mazzi okulembera ekiraasi bajja kugamba olina kuba namba 4 mu kiraasi waliwo ba namba 2 waliwo namba 2 n'emu ne 3 bwe tolina kukulembera olina kubeera awo ne bw'okola otya kati kyekiri mu music industry yaffe. Nyinza okuba siri w'amaanyi nnyo kwogera bintu bino naye ate ab'amaanyi abamu batyo byogera nemulaba asinga gravity batyo okwogera amazima ne bagamba bali abasajja baawumula ate bo ne bakkiriza yensonga lwaki obala nebyenjogera bino teri yayanvudde teri yazzeemu kintu kyonna kuba tebibakwatako industry tekyabakwatako. Yensonga lwaki obala tebalina music mupya kitegeera tebalina ebintu ebyokukola bingi kyenyinza okugamba balina emirimu gye bali mu kukwasaganya emirala nga olwa Bobi Wine alina byaliko ebirala, Bebe alina byaliko ebirala. Industry tebagiriiko bagivaako naye ffe ffennyini tubasibyemu lwampaka kibuli noteeka buli kimu kyoyogera n'okuba lugogo newagamba okuba erugogo naye era tosinga Bobi Wine, okuba erugogo naye tosinga Chameleon, okuba erugogo naye tosinga gundi ate nga ffe abamu tetukolere basinga Chameleon, Bobi Wine oba Bebe tukola kulaga bano abalala abajja nti bisoboka musobola okuba namboolo osobola okuba kololo osobola okuba gundi. Wanze nze natandika okuyimba ba Chameleon baaliwo ng'era bakikuba era nga bakaliini tegera. So omulamwa gwange tegwali mu kusinga Chameleon bwasiba musinga era mulimu abayogera nga Sendi ne Kasuku ne bagamba gravity n'oyimba emyaka 10 tolisinga Chameleon. Kisoboka nate waliyo omuyimbi omulala ali eyo ate yasobola okusukkawo n'okusukkuluma okitegeera. For example yabbawa ya Eddie Kenzo anaasoni omwogerako muteeka mu bintu bino. Eddie Kenzo akoze ebintu bali abasajja bye bataakola nga tuze mu mazima nga si kwekubira sayidi si ki kitegeera. Alina ebisaawe byayimbyemu ayimbye mu nsi ez'enjawulo aleesa awaadi ez'enjawulo. Mulimu n'abaana bano be banyooma nga nja kwogera ku Spice Diana
nga agende nakola kolabo n'abayimbi betutya alina awadi zaleese okuva e Bulaaya wabo ba B2C nabo balina kye bakoze ng'eyawadi ne Bebe kulu ayinza okuba tagireetanga kusimu bubi njogera mazima nga tagireetangako kitegeera naye ne babayisaamu amaaso buli akola ne bamugamba gwe tosukka wano gwe tosobabiira kino kitegeera nze nenfuna abantu erugogo oli n'avaayo n'ayimirira ku TV n'agamba Gravity tewafunye kitegeera naye ng'ensi ekirama munafunye oba bayingiridde 2,000 oba 1,000 oba 3,000 naye nga bazzeemu nenjogera mu statement yange neŋŋamba bukyatandika yimba nze muyimbi yakakuba cricket over emirundi ena naye nga nalimbyewa nagikuba 2017 18 19 ne wano 2021 naye nga Chameleon akagikuba emirundi emeka ebiri era nga bwekiri saawayiriza bwe nandigambye akagikuba emirundi 10 mwandigambye enyimba oba gumu batagikubanga kwe yagikuba emirundi ebiri Dr. Jose Chameleon era neŋŋamba abantu benafuna erugogo tebawera abantu ba Chameleon bazaafuna erugogo weewaawo era abadde afuna ekitegeera abantu saazi n'abantu bali mu mmuudu ewagira Abannayuganda ensonga lwaki bajja nga bangi ayinza okuba Chameleon bwe yakolera tebaali tekiringa bwe kiri kati omulembe gukyuka buli kaseera Wininwaji afunye abantu nange besaafunye erugogo Wininwaji yansinda abantu ku cricket ovo ate nga mukyala ekyo kiraga mbu industry ekyuka ekitaaliwo olulinga abakazi babanyooma ngagamba abina ebintu bya Bobi Wine Chameleon Bebe kulu nga ne bajuliana tebabasembeza ne bw'aba ye azze nga yomu ku bakyala ye ne Sindi abasoose okuba cricket ovo nefukamira ku ttaka that means industry ekyuse okitegeera nenkola list gye nakola neteekako abayimbi 5 abasinga eyo list yange tegeera buli muntu wa ddembe okukola ekimunyumira zinakola ekyange neŋŋamba Kenzo enamba emu Lutalo namba 2 naye nga nali nembyewa bw'obaga gwe munamawulire oba gwali mukunda abasaawa zino bakugambye Chameleon wano Kenzo wano ogenda tegekaani asizalawo kwa ne bakuteeka Chameleon wano ne bakuteerawo n'abayimba n'abayimba edda basebata bantogera teka sebata ogenda teka Chameleon kati Chameleon womuteeka wano ne Kenzo ogenda tegeka Kenzo bodi kano Bebe kulu agala funa sente mu bantu noti kan David Lutalo ani ogenda gulani ogenda kadi wengamba Lutalo namba 2 bankoze bubi sawa zino so industry yafe erimu nizo gamba tuli mu kibouncing castle tuli mu katimba tulina itukoma ne bwobuuka otya ne bwokola video ezakabi ne bwokola ati obuuka bubuusi nodda olwobuuka odda tulina we twekwatidde mu kifo ekimu ate ffe abantu bebalabirako tetumanyi kiddako okulinange eze mwenyini ndi muyimbi mulungi kubaagala naye simanyi geri gyempisawo kintu kino kyongera walala ng'abantu abantuwadde omukono basirise tegeera example ngenda kuwa ya His Excellency Bobi Wine Bobi Wine yomu ku bantu kati asinga following n'obwakabi n'eddoboozi eriwulikika nnyo Bobi Wine bwe yali bw'abadde mu parliament emyaka gy'abaddeyo ne yeesimbawo n'obwa president ebbanga lyabwe esimbiddewo kintu ki yali ayogedde ku industry yaffe mu statement ze kyogamba kino yayogera ku mbuuza musobola okunya Bobi Wine avaayo n'agamba copyright natukole kino tukole kino tekiriiwo kati weŋŋamba mbu baabivaamu baawulira bamusobya tegeera nabadde njoga ne baga Chameleon yaleeta abayimbi Bobi Wine yaleeta abayimbi Bebe kulu yaleeta abayimbi ne bamentioninga Good Life Radio and Music ne bamentioninga King Saha ya Papa CD ne bamentioninga abantu naye bw'otunuulira mu Good Life ofuuka Good Life yasooka bawadde okutajoze Chameleon bwe muba bujjukira ne bawaanya sigalizo ebintu ne bayombaka kwe kufuuka Good Life King Saha yamala bawa Chameleon naye njagala twebuuze Abanigeria saazi okuba kati be balidinga musical worldwide n'Abamerika babakkiriza ne be tutya mu Amerika bakkiriza Abanigeria bakabi ne abakwatidde fulaga ye Nigeria bebaani beba P-Square beba Dibanji beba Two-Face
bani beba banabo bapya beba ruga beba rema beba sike tege beba imba abapya nga lori imba lubi satu naye music wa penetrate naye ekimala ndo penetrate bali baitanga balegenda baba okubo bavayo bati space bali ne bayita wate ne baba teka mu ne sente ne westa basense ne bogera mu majalo posingo byemba lomuyimbi obindi gola mamba ina potential efunya music in Uganda no ucheka ku page yo omaini kinzo kweyongera sawaza kati album ya Fix America iri ku namba emu mu Africa naye muyimbi che yali postinze kwa baina following nini abamba ina millions and millions of views ko good ku Facebook bamanyi ku Instagram bamanyi nani yatinyezi balinga batakira atenga umukushinga aba basajja betutya aba Nigeria bajja gamba alyo ajja kujja ne ideas empya zigenda kwongera music wa tege wano njogera byenjogera omwaizo gamba Bebe byogera toli muyimbi mulungi kubyogera nyizo kwa siri muyimbi mulungi nyoga sikuyimbira mulungi era ngamba n'ebintu byange binyuma nafazali mu byenjogera bitola mu ekirungi tege tola mu ekirungi ogambe gravity kale musiru alyaloga tatategeera nga bagamba gravity kitegeera tategeera alyaloga nti byonna nga bibanjogera naye mulimu byenjogera naye ng'okiraba mazima kitegeera bwe nkugamba industry tuli mu kantu kamu tuli mu nnyumba mwetwesibidde industry yaffe mbasiringe bwe kiri ge mazima amatuufu industry yeekutte era alidde samuweya kali omulinga abagamba music waffe tubeerenga bakongo mukongo bani Kofi Aramide bwe baava mu ndongo mukongo nesanawo musical kali ajogera si yakireeta mungu wagera mumachana njulira abasajja aba basatu yebava mu bulamu bw'ensi nga ne industry ekomaawo segera si bwe kyetaagisa okulekerawo okukwata obubi mpa ekitiibwa abasajja abo abasatu baagala nnyo era n'abali kiseera bakira ni mulungi waliwo ayimba ennyimba za Chameleon n'ennyimba ennyimba za Bobi wine za Bebe kulu sijja gamba zimanyi naye sizimanyi zinyimba ennyimba ze za ddoboozi nyimba nnyo tegeera naye nayimba ennyimba za Chameleon enfasinga respect tegeera ate ebirungi mu byogere bannamawulire nakuba lugogo nejjula nengende embalasho embala nengaana teyakola bulungi olw'enkuba n'ebyaliwo n'abantu ne bakikuliriza ne bava ku birungi byenkoze kitegeera gravity ekyemusaza ebikoze bitya ekyokusala kiri nnomo oyinza osanga obuwagizi bwange butini embalala kitegeera naye tekitegeeza mu nimuyimbi bubi ate bwe nnyimba oluyimba netuta kunyumira tekitegeeza mu ensi oluyimba tebalwakadde so mulekerawo okunkwata obubi bali abasajja mbawe ekitiibwa baagala nnyo so ensonga yange abatopufiri ekyo kiveewo mu industry tuveeko akantu ako simangu netopufiri ono enamba emu ono enamba bbiri nga benyini tawe bagisuulawo kitegeera byotogera togende tebimukwata nakoze tebimanyi kabe Chameleon tabiriiko kabikuba industry bagivaako kitegeera buli omu ali mukukola bintu ebirala oli ali mu politics Chameleon ali Bulaaya akola bibye Bebe naye ali mu akola bibye kitegeera naye ffe buli kyetukola gwe ne bwokola otya togenda singa Bobi wine gwe ne bwokola otya togenda singa Bebe gravity ne bwoyimba emyaka 10 toliyimba nga Chameleon nze sikolera kuyimba nga Chameleon kitegeera Chameleon ansinga oyimba ansinga nkubisamu emirundi mutwalo naye kyokuba nsisoba okuyisa Chameleon waali nate mulimu abayimba Bebe betusibiddeyo abayimba okusinga Chameleon yasobola okukola ebintu ebisinga gya Chameleon abalina ne ideas ezongera industry yaffe mu maaso okusinga Chameleon so ensonga yange eyo sirina gwe nyooma teri gwe bisaamu maaso teri gwe bonna mbawo ekitiibwa kyange naye tubafune tubateeke ewalala tuzeemu bano abalala abajje amaanyi tweke bamalangamu maanyi oli ne bwakola ki bamugambe nedda tosobola so kati ensonga yange tujja